Oluvannyuma lw'abakyamaani bammwe okunkubira omulango ga nti embeera ekoze eki etabuse. So omuntu mundo mukabi yakutunulamu mu kantu akatono kaba akoze eki kaba asobodde. Siri mugagga nnyo embeera sino tuganya abantu abalala okujja tubalumba mu maka gaabwe okwewala ogamba nti Maama Fiina yatuuzizza abantu abaki abangi kwegana nedda kampiteko abatono deni abakavunza ab'okumabanda abo mu kirwaniramu tujja basangayo mu maka buli muntu mu maka ge mu bannamukisa abafunye omukisa okujja wano nategese ebintu bino nga kitegeeza buli muntu alinako ebibye kakasa bakyamaani babibaze. So nja kwebaza kyamaani owa Kito ne kyamaani owa Kiti ne kansala okuba nti bantuukira ne bansaba ne ngamba oke bajjukira nange ennyamba kumpi Uganda yonna oyamba abe Bulengo oyamba abaawo oyamba abaawa ne ngamba sijja basuulira naye kye mbategeeza nti obulwadde gye buli tetusaagira mu bulwadde. Yambala masiki abaana mubakuume. Ekyokubiri okukekkereza akantu katono kilo 5 za muceere kilo 10 za kawunga enkota y'ettooke nagambe nja kuteekako n'emitwalo ebirebire ez'oggula amanda. Tubenga tusobola okutambula ne gavumenti weenatusangire eza nabbanja we zinajjira ndowooza. So n'okubira omulanga maama waffe nabbanja nti abantu bali bubi. Ekituufu abantu bali ki? Buli omugalo ogwasooka abantu balina kasente. Kino kyajja tumanya nti omugalo guweddewo muzeeyi atadde abantu bakole. Kino ne kijjanga by accident ne kigwa ku bantu from nowhere. Guno omugalo gutumenye nnyo okusinga guli ogwakola ki? Guli gwaliko nti atisa omuntu otambuza ebigere n'ogamba kaŋŋende eruweero ewa mamange nfuneyo akatooke ndeete abaana bakole ki? Guno tewali kibi district okugisiba nga tegenda mu district ndala. Mukirabanga ekyomuzannyo naye kinene nnyo. So muzeeyi yakola okutudifeninga mu bulamu naye embuto zaffe temuli ki? So tumusaba mu mbeera yonna ayize abantu be kubanga eggwanga lizaala abaana be lisobola okulabirira. So ffenna tuli baana ba Museveni afeeyo buli mwana afune ekyaki ekyokulya. So mbadde nsaba buli omu ayimire ku bintu birungi. Buli omu goba wange yavaawo goba wange ovaawo. Oli abadde afunyeko eka si gwe naawe ofunye yabafunye baveewo afunye agende afuna nga avaawo. Naye togimazeeyo eri tandikira eri naye nesooka ogimaleyo. Mama ebintu atagenda sembere wali obwate omukyala. Maama osooka otubuulire owulira otya? Bannange simanyi Maama Fiina obadde omutemera agali benjole.
ekyo kye tulina okukola. Aha, omugalo gubadde gukutuuse gutya? Omugalo tubadde tetujja malako. Gukuyisiza butya okukyanga gutandika amannya go ne gy'ova? Nga muviiridde mu kito. Naye abaana babadde tebalina mabeere kuyonka bakula bakaaba. Agenda kufuna n'akanyiriro. Nange Maama Fiina yeebale. Nasonyiwe tetulina nakuyakwogera. Buyira otya amatagalo Maama Fiina nga yalina kyakoze okusakula mu nandiwadde na kirowoozo abantu abafaana ngaabo Mukama atuyambe babeere nti babeera mu nsi n'abato baffe abaana betuzadde babalabireko. Tukyosobola okugamba Allah kyabamukolera tukyogamba Mungu amukolere Maama Fiina kubanga ono muwala wange banne tweyanziza nnyo tweyanzeege ono Maama Fiina mwana wa waka kubaze ndi gwekyabazaala yeebale nnyo yeebalire ddala Mukama amuddizeewo omukisa. ebadde batwala atya covid abadde batwala atya mu abadde atutwalaganya nga n'ekyokulya tetukiyina naye Maama Fiina atudduukiridde yeebale nnyo sente azituwadde ez'amanda Mukama amuddizeewo omukisa. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Amanya nze Margaret Nakibuli. Abaami akasente tebakabagyeko. Tebajja katujjako kuba embeera gye tulimu bagimanyi tebasobola katujjako kwadde tebakola. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Gwayambyeko ku jjajja? Nze muyambyeko jjajja wange. Jjajjaawo tukuba ekifaananyi nga tuli ku ssala wano. Jjajja nki ky'oyinza okwogera Maama Fiina engeri gyakutandikisizaamu olunaku? Mwebaze tunule abazzukulu bana bale Maama Fiina abeewo kyo tweyanziza bannange. Jjajja manya amuyitani Namusooke Meetina. obadde muyita mutya mu nnaku emabegako awo? ezivuddeyo emabega naye tetuziyiseemu bulungi tubadde bulungi Kale tweyanziza bannaffe. okudduukirirayo kano Tweyanziza bannaffe. Tuzze wano ku summit abantu we bakuŋŋaanidde neeyambisiza abakyamaani b'ebitundu okulondamu ddala abantu abali obubi babakuŋŋaanye neeyambisiza abakyamaani neeyambisiza bakansala banoonye abantu abali obubi tusobole obbayamba. So kino kye tubaddeko wano mulimu n'abali obubi abatasobola ate kutambula kujja wano betusookeddeko mu maka gaabwe netusobola obbawa obuyambi ate era nsuubira n'enkya ewiikendi yonna tujja kuba tugaba nga tutambula mu byalo ebindiraanye. Ogabye emmere yenkani etya? Ngabye ttani 10 ez'omuceere entani 10 ez'akawunga. Kiki ekikutanidde ate oteekako ssente? Essente n'amatooke enkota 3. Ekintanidde okuteekako ssente nti omuntu olwaliro omuwa akawunga omuwa omuceere naye ng'amanda talina so nga akasente ako asobola okukekkereza n'agulako amanda ga 2 n'afumbirako abaana ne bateekamu omunyu ne balya. So yensonga lwaki mulimu n'abantu ababadde beetaagisa ng'olina kuba ku kasente kangi mulimu abalwadde ba puleesa mulimu abasukaali so ngenze mbasinzaako mulimu empadde ng'emitwalo 15 2 5 okusinziira naddala abakyala abakadde nnyo era omulamwa gwano gwadde kuŋŋaanya batakisi n'abakadde n'abateesobola boga nti beesobola. Nkwogerako nabo bakubuulidde omuggalo gubadde gubayisa butya? Omuggalo guno gubamenye nnyo okusinga omuggalo guli ate ekyennaku nti gavumenti yagendaga nti tugenda bbawa abantu obwongo bwabwe nobabeera ku ssente za maama nabbanja kweganga buli lunaku omuntu alemera n'okutambulaga nti kankwate essimu mu ngalo nkuume akasente ka maama nabbanja akasente abantu beno tebannakafunirako ddala wadde 10 so ngenza okulaba nga gavumenti yeetaaga naffe tugiyambe ku kusalawo nyambe ku gavumenti naye nze nkubira omulanga pulezidenti w'eggwanga lino nti abantu bali bubi omuggalo guno omuntu yava ku bizinesi ye mu dduuka teyaddayo ebintu bivunze
capital aweddewo omuntu ajja kutuuka nti omugalo guweddewo naye ng'alinga eyafa. So mbadde nsaba minisitule y'ebyobulamu etuule ne taata pulezidenti musayire abantu amagezi amaduuka gaabwe babagaggulawo baggyemu ebintu byabwe naye abantu bali bubi nnyo. Sikola mukuba mukisa. Kuba mukisa Katonda bw'akuwa omukisa naawe ogabanyizaako abalala. Mama Doni si ye mugagga ali mu nsi, si ye mugagga ali mu Uganda. In fact senga kino ekintu buli mugagga yenna ali mu kitundu kye ajjayo ebyalo bisatu n'abiyamba tewandibadde maziga. Tambula tene mu byalo ebirala kuba bamu balumbe na waka kyatambula. Tulina Kito, tulina Kiti, tulina Kavunza, tulina Mabanda, tulina Kirwanira, tulina Kiryagonja. Ebyalo mufuze biri ebyalo 8 binjagala okuyamba. Naye nga byonna ajja biyamba Katonda nga ziriise ebyalo zonna. Nakyakola Katonda agaba gwayongerako. Abantu balemeddwa okutegeera ekintu kino senga banakitegeera nti bw'oba olina 1000 owaako munno 200 tewajja kuba muntu mwavu. Naye omugagga akutte sente ze n'aziteeka mu kizimbe enkya ne bukya ku makya n'afa korona. Korona assa abagagga akunkumudde abagagga naye korona tasobola kutta Maama Fiina. Takola nsobi amuyitako buyisiti gwe yamba tutte bano abaziina emigugu. Abitex oyo mulaba simanya abantu balaba Abitex ng'ekintu ekirala. Abamu bakitwala nti wagonze. Naye ate obunye twalina omwami wange nga tukisalawo. Twalina omulangira nga tukisalawo tugamba omusajja mukwereyo ka birthday. So era in fact mulangira yakwata ne sente zagula keke ya Abitex. Musanji we ng'amwebaza tutagwamu maanyi agere mu maaso n'okukwana ajja kufuna muza gavumenti. Naye gavumenti olw'okubanga eteekawo obuwakatirwa n'etuwa emirembe ffe abakyala n'abaami bawadde emirimu ti buli muntu asobola okukola. Naye gavumenti bw'eteekawo empenda neega nti Maama Fiina bw'onaakola faamu n'otunda ente ezo tewalajja kubbako sente. So tuyitiramu ekyo n'oga nti koyambe ku gavumenti ekimu ekiba kiremi. In fact senga gavumenti yeeyambisa ffe ba Maama Fiina abali mu sisimu abakimazeemu emyaka nti Maama Fiina emyaka 20 mu egyo agaba teri alina likodi mu Uganda gojja gamba nti Maama Fiina oba omwaka guno oba omwezi guno akendedde mukitegeeza Maama Fiina bw'omuwa sente z'abantu oba bombi 4 abutuusa ne lwakuba zigwa mu mikono gy'abantu abavubi ne bavuba ne batwala. Abayimbi oluli nabayamba ku mulundi guno ate tebakaabye ennyo nga luli naye nalabye ebbawa ngenda kukunoonya ojja kunnoonya ojja kulaba abamawulire onnoonye tusobole okufunayo akawunga n'omuceere abantu basobole okubeera. Olunaku olwaleero Abitex addukiridde ebbawa n'akusoomooza. Abitex musajja mugagga nze seekala na Abitex sente musajja mugagga alina sente. So bw'aba amudduukidde taata Doni webale nnyo webayire ddala. Awo wennyini Abitex agamba nti wamukolera abatini nti n'omusoomooza. Kati Abitex mukadde agamba birthday yo akulinze. Taata Doni nawe tuwenyo eyange eriwo mu Novemba. Waliwo omuntu asaanidde kati wano tetuyambye muntu alina. Era kyevola nti bwe weeyambisa ba LC b'ekitundu kyevola na gavumenti eno yakolamu obubi baga nti LC bayinza okulya sente naye bwe weeyambisa LC eba emanyidde ddala omuntu ali ku ground ali obubi. Kizibu nnyo bwe weeyambisa omuntu atula mu ofiisi ku parliament omweyambisa okunoonya emmombo ze ku kyalo. LC eba emanyize n'obuyimba bwentambuddemu eri emmanga nga mu butuufu omuntu n'okumanya tamanyi tagulanga ku TV. So bero si balina obuzibu amaanyi eri abantu baabwe. Kati boolina okweyambisa tojja gamba omuntu kati akolewa ne ba Maama Fiina amaduuka bagasiba buli kimu bakisiba. So oba olina okuyamba tekitegeeza nti oyambye omuntu alina nti oba ojja muwa aleme kwekolera abantu bonna kumpi abasoba mu 10 bimeka mbayambye naye luli sinza abadde abaliisa sinza abadde alabirira amaka gaabwe mbayambye lwa bwetaavu obuliwo. Basajja n'abakyala abadde beekolerera abamanyi okweyiriza kati essaawa zino babatemako amagulu kati bakole ki ng'ate balina Maama Fiina abo mu kitundu.